Kadaama TV tulina Kadaama wano ali mu kwewuunya oba ayagala okubeera nga afuna ku magezi gaffe kiki ekibeera kigenda okubeera nga kiddako. Kadaama ono agamba nti yava e Uganda yalina experience. Mumanyi nti omuntu yenna abeera ne experience. Bw'ojja tobeera nga muntu atakolangako kuba obeera olina obumanyirivu. Era omusaala gwe bakuwa ng'ova e Uganda ogusayininga gwa njawulo n'omuntu abeera atandika okujja. Ekyo bakadaama ndowooza mukimanyi bulungi nnyo. Kakati Kadaama ono yava e Uganda ng'asayininze 1,200. Basayininga 1,200 n'abeera nga bwe yatuuka ate Buwarabu boosi we yamuwa 1,000. Kakitegeeza Kadaama ono aba asuula emitwalo almost 20. Yalina kufuna ka $1,200,000 naye kakati afuna $1,000,000 gy'afuna. Naye nga ku contract gye yasayininga nti alina okubeera ng'afuna 1,200 oba $1,200,000. Kati kijja bwe kiti bwe yayogera ne boosi we n'amugamba nti zino ssente zompa si ze nasayiningira. Boosi we yamuwa ensonga zino wammanga. Yamugamba nti nze yakukolera ku passport, nze eyakusasulira medical, nze yakusasulira visa, nze yakusasulira waliwo n'ekintu ekirala awo bintu nga 5 byayogeddeko njaba wa voice note ye. Katwagala tumenyemenye mu nsonga zino ez'okubeera ng'abantu bajja ebweru. Omuntu bw'oba ng'ojja ebweru, Abawarabu batusasulira buli kintu kyonna. Kati kitegeeza nti ssente zino agent oba kampani z'ebeekusabye zibeera Omuwarabu ono akuguze tazimanyi. Kyova olaba nga Abawarabu bano bwe tutuukayo batuggyako passport, ye aba alaba passport ng'eyiye, ye alaba ng'eyo yagigobako lwakuba ekibeera kyawula nti akafaananyi akabeera munda tekabeera kake. Naye ye aba alabira ddala nti passport yeeyo kintu kike. Kati awo bwe twebuuliza ba agenti bano kyalibadde kituufu okubeera nga batusaba ssente? Kuba ogenda n'olaba nti obuzibu obubeera buva ne mu mbeera y'Abawarabu mu biyumba era obuzibu obubeerawo butera kubeera nga Muwarabu alowooza nti akuowuninga, alowooza nti oli aseti ye, yakuleeta kyayagala okugamba ky'olina okukola, toyina kumuddamu, toyina kwogera kintu kyonna ky'abeera nga tayagala. Kati obuzibu bwe buli nti Kadaama oba bakadaama abamu abasinga bateekamu nga bali e Uganda, ate ng'Omuwarabu yagamba nze bwe mbeera nkuleeta wano nga tukuggyayo eri buli kintu kyonna nkisasulira. Ne wabeerawo bagamba nti bo bagulira eri nga batuuse mu Buwarabu, naye era bw'oba ogulira eri kosi zino zonna bazikubalira nti twamuteekamu kino ne tumuteekamu kino ne tumuteekamu kino. Zeezo ssente Omuwarabu z'agamba nti nakuteekamu $6,000,000, nakuteekamu $8,000,000 n'endala nga bw'omutera okuzoogera. Kaakati omuwala ono oba Kadaama ono ekizibu kyalimu, Omuwarabu yeetaaga ssente ze yamuteekamu oba si kyekyo alina kubeera ng'akolera 1,200. Ekintu kino tujja kitunuulira mu ango 2. Nsooka ne ngamba nti kibi nnyo ba agenti okuvaayo ne mubeera nga musaba bakadaama ssente oba kampani ne mubeera nga musaba bakadaama ssente ng'ate ekintu kino kyonna abantu abakola mu nnyumba ebintu bino byonna bibeera bya bwereere. Obuzibu obuliwo nti oba otadde mu Kadaama ono mu katyabaga nti Kadaama ojja kugenda omugambye nti asasudde ssente ezo atuuke wa boosi agambe nti nze nasasula ssente, ng'ate boosi yagamba ssente ze zonna ssente ezo zonna ezakola ku bintu ebyo yazisasula. Kati wano kijja kubeera nga boosi atandikirawo okulaba nti ono Kadaama mulimba, kuba jjukira boosi atrustinga kampani okusinga Kadaama ebigambo by'ayogera. Saawa wabeera waliwo obuzibu. Ekyokubiri, bwe tudda ku kino kye yagambye nti nasasula ssente 1,000 nasayininga contract ya 1,200, Kadaama n'abeera ng'amuwa 1,000. Ekyo nakyo nsobola kitunulirako mu ngeri 2. Bwe mba nga nvudde e Uganda nga nsayinize 1,200 ddala nga wanteekamu ssente, nandisuubidde nti ne bwe ntuuka e Buwarabu olina kubeera ng'onsasula 1,200 kuba ogenda okuzinteekamu n'okkiriza nti ye salale yange oba okitegedde nti olwedde wateekamu. Kati bwe ntuuka e Buwarabu kitegeeza nti oba weefudde
kyemudde ngamba nti ekintu kino njagala tukitunulire mu ngeri bbiri nti Omwarabu bw'aba naye yasayininga contract n'agamba agenda kuwa 200,000 era alina okulemezaamu n'abeera ng'akuwa 200,000 n'abeera nga tasala ebibiri. Katugambe kale wateekamu bw'oba okombayiniza ebibiri ebyo emitwalo 20 gw'oba wateekamu ddala bwe mba ngenda kukolera emyaka 2 emitwalo 20 ze miliyoni 4,800,000 kuba buli mwaka mba ngubaze miliyoni 2,400,000 tegeera zibeera miliyoni 4,800,000 z'obeera ontemye mu mwaka 2 miliyoni 4,800,000 zisobola okukola wano ekintu ng'okomyewo ne kabeera ka bizinesi nga katonotono kale miliyoni 4,800,000 wesobola okwongerako 20 gabeerera ddala miliyoni 5 bw'oba ofunyemu ne butips obwo. So sente ezo ndaba ne Kadaama zibabeera bamusaze sente zibeera nnyingi nnyo. So kaakati tubuuza ani mutuufu? Boosi ye mutuufu, Kadaama ye mutuufu, oba ba agenti abamusasuza sente zino atolereze baba be batuufu. Katusooka tuwulire voice note ya Kadaama ono then tulabe ki kye tusobola okubeera nga tumuwa ku magezi. Halo nyabo. Kadaama TV nze bampita Maria ndi Dubai nyingidde ekyumba ky'Omwarabu kati omwezi gumu. Omwarabu nava Uganda nga asayinize kumpa nusu 200,000 bwe natuuka Uganda Omwarabu n'aŋŋamba agenda kumpa nusu 10,000 nampa ensonga ba agenti bamutwalako sente nnyingi nambalira visa nambalira air ticket nambalira ne passport gye yankolera nze passport eyange enkadde nze nagyekolera ku sente ezange nawa 35,000 ne bankolera passport ate enkadde yatambulako kubanga nali mu Omaani n'aŋŋamba yasasula clearance fee nze nawa agent clearance fee 60,000 n'aŋŋamba yansasulira corona medical nze nawa agent 10,000 ejja corona nga ndi e Uganda n'aŋŋamba yankolera medical endala y'okunkebera simanyi mbuto simanya bitya ebyo byonna agent yazinsaba ne mu 8,000 agent e Uganda n'ajjako 7,800 ng'ate mwegayirira kubanga corona yali amusabidde 10,000 ne mugamba embeera mbi naawe ntudde Uganda ebbanga ddene n'ansayirako ku 15 ne muwe 10 ejja corona medical endala eno simanyi mbuto tukebera akabootongo ne bikoze bitya nga mubitegeera ebyo siriimu n'ebigenderamu yali ansabye najjo 10 ne mwegayirira ne mugamba ye transport biki ne muwa 8 agent e Uganda ne muwe 7,800 nga passport nkadde. Omwarabu yansindikira kimu air ticket na visa kimu kiwulira air ticket na visa ntuuka waka baŋŋamba waka waliwo abaana batono family ennene nga bwe mukiwulira obuyumba bunene aiwaka from kusaawa 12 kusaawa 11 ez'okumakya ne neebaka mu 7 mu 6 amaka ge gatalina order buli wajja omufu ayagala omufumbire kike mpulira binnemye naye nina bembuuzizzaako ne baŋŋamba you can run away baŋŋambye nga bw'otannadda mu boosi wo tokkiriza womanyi Dubai nga boosi togenda kukola baŋŋambye tokkiriza kukolera employment visa yadde passport yo yakuggyako baŋŋambye genda ku poliisi okulewo fayiro bajja kuwuliriza n'endabika gy'olabika nga ogamba nti olabika bubi okolosana bajja kuwuliriza boosi wo akukole ki akuwe passport yo bw'aba nga wakisaakuleko onoonya omulimu omulala kubanga nagira ku visit visa nakakola omwezi gumu ekyaliko emyezi 2 ne baŋŋamba ojja kunoonya ssente weekolera employment visa ojja kufuna ebiyumba ku net. Okay oba sseekyo okay mama oba sseekyo odde Uganda at least weekolere visa eyo gy'onoonya omulimu Kadaama ababulamu.